Zabbuli ey'e16. Mikutamu ya Dawudi. Obwesige mu Katonda. Ayi Katonda, nkuuma kubanga neesiga ggwe. Ŋŋamba Mukama nti, ggwe oli Mukama wange, sirina bulungi bwonna awatali ggwe. Abatukuvu abali mu nsi, abo be basinga obulungi, be nsanyukira okubeera nabo. Abo abanoonyayo Katonda omulala, okunakuwala kwabwe kunaayongerwangako. Sijja kwetabanga mu ssaddaaka ez'okuyiwa omusaayi, era siyatulenga mannya ga bakatonda baabwe. Mukama, gwe mugabo gwange, gwe nnonze, gwe okuuma ebyange. Byonna by'ompadde birungi, mazima omugabo gwange mulungi ddala. Neebazanga Mukama annuŋŋamya, ate mu kiro emmeeme yange enjigiriza. Nkulembeza Mukama bulijjo, kubanga ndi kumpi, siisagasaganenga. Omutima gwange kyeguva gusanyuka, n'emmeeme yange neejaguza, nzenna ne mbeera mu mirembe. Kubanga tolindeka mu magombe, era toliganya mutukuvu wo kuvunda. Olindaga ekkubo ery'obulamu, gy'oli waliyo essanyu erijjuvu. Mu mukono gwo ogwa ddyo mwe muli ebisanyusa emirembe n'emirembe.